Abakulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement bakyalwana okulaba nga beetereza n'okumalawo ebyabaviirako okugwa mu kalulu ka 2021 naddala mu bitundu ebya Buganda nga bano batandise okutalaaga ebitundu eby'enjawulo okuzza emitima gy'Abannayuganda abalabika nga baabasibira ekikookolo mu kulonda okwo. Leero amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Rose Namayanja, Ssaabakunzi Rosemary Nansubuga Sseninde, Ssentebe wa NRM mu Buganda Kiwanda Ssuubi wamu n'abalala basinkanye abakulembeze ba NRM mu Greater Masaka ng'ensinkano eno ebadde ku Royal Hotel. Eno yeetabiddwamu ba RDC kusaba RCC mu kibuga Masaka ng'abakulembeze batottodde ebyabaviirako okugwa omuli enkwe, okweyagaliza wamu n'ekibbattaka kye bagamba nti kyenyigirwamu n'abakulembeze. Obubi bw'ettaka bwatabuse, omwavu abba n'omugaggavu. Batunuulire omusala y'emisango egyo gye bagamba kimanyi omuntu bw'amalawo emyaka. Otwajja abaana nga baba kitaabwe yafatta n'abeerawo emyaka 10 ng'omuwabu w'ettaka bali agala bakuze kubanga aluddewo. Bannange ekyo kitunulwemu. Ekyokubiri batunuulire ensolooza y'ebisolo befoni. Ye RCC wa Masaka Hudu Hussein agamba nti wiiki emu gy'amaze mu Masaka kyasinze okulaba be bakulembeze ba NRM abatakwatagana wabula ng'asuubiza nti wakukola ekisoboka okubatabaganya asobole okutembeeta enteekateeka ya Parish Development Model wamu n'okumanyisa abantu ebirungi gavumenti byekola. Ebirala ebirimu okwerumaaluma mu bakulembeze ab'ekibiina ebyo byonze ndowooza era byanfuna. Ndowooza byanfuna ate nga bwe nkugambye abamu abatannategeera programs gavumenti zeetadde mu bantu. Ngenda okukola kwe kukunga abantu n'okukunga abakozi ba gavumenti okulaba nti bagenda okunnyonnyola abantu ssente ne programs gavumenti zereese ze balina okutuusa ku bantu. Ekyo ngenda kikola. Ye Ssaabakunzi Rosemary Nansubuga Sseninde agamba nti kyekiseera abakulembeze okukomya okutuula mu zi woofiisi nga bakutuuka ku bantu ba wansi bamanye bye beetaaga era nga bakulwana bwezizingirira okumalawo obutakkaanya mu bakulembeze ba NRM. Tugenda kwongera okukkira ddala wansi ku byalo kubanga abakulembeze baffe ab'oku byalo ku village twagala tubatuukeko. N'olwekyo mobilization program gye tugenda okutandika okukola tugenda gikola ng'etandikira ddala nga abantu tubasinkana ku constituency level era nga naye nga baviira ddala wansi ku byalo. Honorable Rose Namayanja agamba nti bavuddeyo okulaba nga bassaawo obumu mu kibiina okussa manifesto ya NRM mu nkola n'okukakasa nti balondoola abo abakwasibwa eddimu lino wamu n'okulondoola enteekateeka za gavumenti okukakasa nti bannayuganda bazeenyigiramu. Kuteekawo obumu ffe ng'aba-NRM tuleme kwerumaaluma tube nga tukolera wamu. Ekyokubiri nti tulina manifesto gye twakola ne tugitambuza wamu nabo nga tunoonya akalulu bannayuganda ne batuwa akalulu katuteeka manifesto eyo mu nkola. Ku mulundi guno tetwagala kulinda nga tugenda mu kulonda okuddako wabula twagala manifesto eteekebwe mu nkola nga n'obukiiko bw'NRM bukola omulimu gwabwo okulondoola okulaba abateeka mu nkola manifesto yaffe ebintu ebyo bikolebwa. Ono era abatumye okulondoola ssente ezisoba mu 300 ezaasindikiddwa mu Greater Masaka wansi w'enteekateeka ya Parish Development Model. Anti nabo bennyini benyigira mu programs empya zino nga Parish Development Model. Ssente nnyingi nnyo tugenza okutunulira ssente ezizze mu Greater Masaka mu Parish Development Model n'emyoga zisoba mu 300 nga zino ssente mu mpeke revolving fund eri mu bantu ba Greater Masaka. N'olwekyo balina okukirondoola okumanya abafuna ssente ezo bo bennyini era nga bagoberera guidelines nga bwe zaaweebwa. Janet Namatovu ku lwa KSTV agaleero.